Oli mukulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Ekizimbe kyo nga kinywevu ate nga okikozesezza essembi ntini ddala anti waffles bazirina mu sayizi zonna ate balina ebintu bingi gunagambye ekintu kimu kyokka nti bw'ogenda ogula waffles bw'ogenda ozimba kalinayo buli kimu okifuna sementi bitayimbwa mabaati buli kimu bakirina n'emmotoka zikitika paka w'ogenda okuzimba negenda eberenga yofuna waffles oba yita ku namba z'essimu omanye ebisingawo ku 0703 86 48 28 ne 0782 Asatu musanvu chena mwenda atano mumunana zendamba za senachyo waffles nenga kibuzo kikyali kyekyo njagala mumbuli ebintu mukaga ebikola waffles bwobimbulira nange mbera tenga nkwewera ebisimbi neke nyini salongo wa senachyo waffles kwali yabagamba nakitagena kubanga mwewera ebisimbi ebisukuluma kubine byange byembawa waneno olino nako alokusimu hello Baba tewali yali ku simu nga nkita. Hello. Desegena kwede gana masimu. Obaje gali owote gali yo ngenda yomugenzi ddala maso. Nenga mukono gwa mugambe kintu kimu kyokka nti gwe ayagala okufuna waffles genda waliri ekashiri nawe ayagala Sheikh Umar genda yo onakola kutanu takola nenge nako isigadde akola ku bantu atandika saa 2 Sheikh Umar paka sawa 10 ezoregulo genda ina gamba Sheikh Umar akolera mu makage atabo abanyambaza mbasamwe kitibwa mbagala nnyo okuva leero ku paka nkade mall duka K61 genda yo obelenga yofunya dressing eno je nyambade obango gisimye ngo jagala obenenga ku designinga bulungi nnyo balina office wear balina patra balina beach wear buli kimu kirina abagala bubina abagala hips abagala nga tonkofia perfume genda leero ku paka nkade mall duka K61 oba ku namba yabwe eri Airtel eyanya 228310 ngina kubanga sisukao nekibuzo munange ligani amasimu galeka kubanga obudde bwo bwagenze dabaganye dogo ligani amasimu galeke mukwano amasimu galeke kubanga bobude bwatugenze ko da tuinayo ate motebi mahadi ayino to ebyemizanyo ni mwana pista 2 ayina ofututo sako olugambo nenga bwantu munange bantambule nekibuzo nako raliro nyakubanga nkikomyawo olunako olwencha gwena ojja kubanga okuba esimu adagala okuba esimu raliro notajikuba jikuba olunako olwencha balenga wangulira ebisimbi mbade mu Major Florence ngena kubanga sisuka kwa kuletera mutebi mahadi atenga abelenga akutwala mu maso nebyemizanyo mama Midride Kawala inkwagala nnyo toka ku ABS TV tukyagende dala maso Oli mukulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Temukulekeyo mu bulango bakama bafe anti batugenza kunyawo ku rwendo lw'amazzi nenga go bina yakatweyo ngako nga wakazuke saweno wakateekako ABS TV ene program yo amacha amalungi anti Mumbeja Florence wamune munange. Where's Marvin? Tuba tusedda mu studio za ABS era nga tuyingiddewo n'akatundu kaffe akamawulire agoona ku olwaleero nenga egwe tugenda okusooka nalyo era bano abasuubuzi abakolera ku kizimbe kya Nana oba Nana Arcade babudde bekalakasa olw'ensonga nti babalinyisizza basi batwala ababalinyisiza ebisale badde basasulamu ebizimbe kati bone bavane bekalakasa okusinziira ku sente ze babadde bawa ne sente ze bagenza okulaya nga babagenda babalinyisa nga babongerako bone bavane bekalakasa nyagaliganyitalo tusire eggulire eryo tusooka tulira batenda oluvanyuma tukomawo tulyogereko katini jako akawuwo Abasuubuzi abakakalabiza emirimu gyabwe ku kizimbe kya Nana Center mu Kampala okuliraana paaka empya okutuuka okuva mu mbeera beekalakasa enkya ya leero ekivudde ku nnannyini kizimbe kino okubongeza ssente z'obupangisa buli mwezi nga ne ku mulundi guno yabongezza buli omu akadde k'ensimbi kalamba ate nga za kusasulwa mu ddoola. Abasuubuzi bano beegugunze ne bagaana buli muntu abadde ayita mu kkubo lino okuliyitamu ssaako okukuma omuliro wakati mu kulaga obutali bumativu bwabwe. Babamu ku basuubuza balabiddwako nga bagezaako okuwoyawoya bannaabwe okukomya okwekalakasa oba waakiri beekalakasa emirembe kino kireme okuleetawo obutabanguko eri abayise wamu n'abantu abadde mu butebenkevu.
kyokka basabye gavumenti okuvaayo bayambe ku bagagga bannannyini bizimbe kubanga bafuuse ekizibu eri abantu abanaku aba wansi nga babanyigiriza ng'abatali bannayuganda. Wabula banne era bavumidde ekikolwa ekikoleddwa maneja w'ekizimbe kino eky'okubaleeta bakifeesi ate babakuuma emmaali yaabwe nga bagamba kino si kyabwenkanya n'akatono. Oluvannyuma abakuumaddembe batuuse mu kifo kino okusobola okukakkanya embeera wabula nga buteerere olw'abasuubuzi bano abadde bataamye okukira enjuki enkubemu ejjinja. Haji Katanyole Kakigozi nga yakulembera abapangisa bonna mu ggwanga asabye abasuubuzi bano obutakayanya basirikale wabula bakole ekyo ekibalagiddwa oluvannyuma lw'okwogerako ne nannyini kizimbe kino nga bw'ayongera